tugendedde mu byango wadde okyatuwulira enteekateeka nekungubagira Pope Francis. So ngambye nti ku Lwomukaaga omubiri gwa Papa gujja kufuluma Basilica ya St. Peter. Guleetebwa wabweru mu kibangirizi ekya St. Peter Square okufaanagana ne bapapa abalala abaze babaawo. Era misa eyo igenda kulemberwa Dean wa College of Cardinals ye Cardinal Giovanni Battista Re. Tunajjukira nti misa eyasiibudde omulambo guno nga gufuluma e Santa Marta ate yo yakulembeddwa Kamalengo. Kamalengo mu kiseera kino yakulira ekereziya yakolanga Papa okutuusa Papa omupya lw'anaalondebwa. So yakulembedde misa ebajja e Santa Marta ne misa ebaaniriza nga bayingidde mu St. Peter's Basilica. Naye mu kufuluma mu kibangirizi misa yakuyimbibwa Dean wa College of Cardinals Cardinal Giovanni Battista. So obuvunaanyizibwa bwa Kevin Farrell Cardinal oli kati akolanga Kamalengo bo bwa misa ziri ebbiri, Olwokubiri n'Olwokusatu nga tuyingira St. Peter's. Kakati ate obuvunaanyizibwa obw'okukubiriza conclave okulonda Papa omupya era obuvunaanyizibwa bukomawo obwa Kamalengo ng'ayambibwako era ono Dean wa College of Cardinals. Kakati era jjo n'ekiraamo kyateekeddwa mu lwatu ekya Papa luli kibadde kisomolwako busomolwa nti Yalaama alina okuziikibwa mu Basilica eri eya St. Mary Major ne kati jjo kyateereddwa mu lwatu nti Papa Yalaama aziikibwe mu ngeri etali y'amasappi matiribo n'ago amangi tageetaaga era ne ku jjinja eri n'ateekebwa ku ntaanaaye ayagalako ekigambo kimu Franciscus kitegeeza erinnya lye ery'obwa Papa kyekigambo kyokka kyayagalako. Era mu kulaama lwaki yalamye bamutwale kubanga jjukira mu kereziya eya St. Mary Major gye bamutwala Papa yasemba okuziikibwayo waliyo bapapa 7 baziikayo naye yasembayo yaziikibwayo emyaka gya 16. So mu myaka egisoba mu 1500 tewabaddewo Papa mulala atwalibwayo kati nakyo yabadde alina okukirambulula mu kiraamo kye naga nti mu bulamu bwe bwonna obulamu bw'abadde yabuwongayo eri Maama Maria kakati nga kimukakatako mu buufo n'okusala waaziikibwe ku Basilica eyo kubanga era ebadde nkulu nnyo mu myaka gya 12 nga buli lwaba afuluma oba okuyingira Vatican alina okusabirako awo bw'aba afuluma n'agenda n'asabira ku Basilica eyo ne bw'aba akomawo ng'alina okusabirako ku Basilica eyo. Era mu bigambo bye ebyavvunuddwa mu Luzungu mu kiraamo kino aga nti for this reason I ask that my mortal remains rest awaiting the day of the resurrection in the Papal Basilica of St. Mary Major. Okwabadde okuwandiika kwe nti mu nkola ye n'engeri obulamu bwe gy'abadde nga yeewaayo yeekwasa nnyo Maama Maria omubiri gwe kaguziikibwe ku ekereziya ya St. Mary Major eyabbulwamu Maria nga bw'alinda olunaku olw'okuzuukira. N'olwekyo bufunze enteekateeka bwetyo bwetambula. Ekala okubuuza ekibuuzo kino ndabye abantu abo Sabula Bingo! Ofureka gwirawo! Wewangulire omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula Bingo! Wano ku Chabasa Fama. Tujja kutandika ne Donald John Trump bagugulanye mu lwatu mu kisanja ekyasooka na kino kye yakatandika kyatanawezaako na ku 10. Jukira Donald Trump we yali ajja ku kisanja ekyasooka 2015-2016 ng'asaba akalulu yasuubiza okugoba abagwira mu Amerika ng'ogwo omulamwa gwe mukulu. Kakati jukira Papa Francis gwe twogerako mu Argentina agwa mu kiti ky'abagwira
kuba bazadde be basengayo obusenza okuva ku lukalu lwa Bulaaya ne bava mu nsi bava ku lukalu lwa Bulaaya ogenda okusenga mu ggwanga lya Argentina. So ensonga y'okuyiganya abagwira emubadde ku mwoyo kiba kyola nti ne bwe yali Morocco era gyamanyi nti naye bayiganya abagwira naye yabaatulira. Kakati Trump bw'atandika okwogera ebigambo ebivumirira abagwira, Papa ono mu mwezi gwali gwa 2016 n'akyala mu ggwanga erya Mexico. Bw'atuukayo yayambalira Trump n'agamba nti a person who thinks only about building walls wherever they may be and not building bridges is not a Christian. Kuba Trump asuubizza okuzimba ekisenge wakati wa Mexico na America. Kati Papa bw'atuuka Mexico n'agamba nti omuntu yenna ng'ekigendererwa kye kuzimba bisenge wakati w'abantu mu kifo ky'okukola olutindo wakati w'abantu tasobola gamba nti mugoberezi wa Kristo. Trump mu kumwanokola n'agamba nti teri muntu alina buyinza kusalirawo munne oba mukulisitaayo oba tali. Teyakomaawo n'agamba nti I am proud to be a Christian and as president I will not allow Christianity to be consistently attacked and weakened. Nti nenyumiriza mu kubeera omugoberezi wa Kristo. Era nga president wa America sijja kukkiriza bagoberezi ba Kristo kolebwako bulumbaganyi. Mu bufunza alinga agamba nti Papa yali akoze olutalo ku mugoberezi wa Kristo Donald John Trump. Kanaka tajja kukkiriza muntu yenna agula lutalo ku mugoberezi wa Kristo. Kakati ku kisanja ekyokubiri Papa era yajja ne mu America. Era mu America n'asinzireyo n'avumirira Donald John Trump n'ebikolwa bye byoko. In fact yasinzira mu America n'ababuuza ku mwana ani atali mugwira ngali mu America Papa mwena muli bagwira ne bwe mbala muli ku budaala mugate mwagala bagwira bajje mu America sibategeera. So Trump najja asaba ekisanja ekyokubiri n'atakifuna 2-2 mwena n'addamu n'akisaba nenga era omulamwa gwe gwa kugoba bagwira kuba yasuubiza kyayita the largest deportation in American history. Nti agenda okusindikiriza abagwira bagoba mu America mu ngeri gye batagobwangamu. Kakati era Papa teyasirika nga bw'omuyise n'amwatulira yayanukula era ngebula olunaku lumu Trump arayizibwe kwa president nga 2 January omwaka guno Papa Francis yayogera ebigambo bino. If it is true, it will be a disgrace. This is not the way to solve things. Olo yali ayogera ku kiri ekya largest deportation. Nti Trump ngaganti ayagala abagobe mu ngeri etabangawo. Kati ngebula olunaku lumu Trump alayiri mu kwanukula ekyo Papa kuganti if it is true ekyo bwe kiba kituufu it will be a disgrace. Nti kijja kuba kyennyamiza nnyo oba kyabwewusa. Kwe kugattako nti this is not the way to solve things. Mufunze nti bwe tuba n'ensonga ze twagala okugonjola eyo si yenkola. Bw'oba olina ebizibu by'olabye mubamu ku bagwira tugeze bamenyi b'amateeka n'ebirala ensonga ez'okugonjoola ebyo we ziri endala mpitirivu naye si kubagoba. Kakati mu gwokubiri Trump teyamwanukula teyayanukula. Kakati mu mwezi ogwokubiri omwaka guno jukira olwo Trump amaze okulayira ennaku z'omwezi 2 January. Kakati Papa n'awandiikira ba bishop oba bayita abasumba b'ekereziya mu ggwanga lya America era ku nsonga eno yogoba bagwira olwo nga Trump atandise n'okuteeka mu nkola ekikolwa kye olwekitandise okukola. Kakati Papa n'abawandiikira mu bbaluwa eyo ng'abakubiriza okuvumirira ekyogoba bagwira nga Trump bw'akola. Era n'agamba mu bbaluwa eyo nti amawanga gonna galina eddembe okusalawo kubayingira n'abafuluma n'ekirina okukolebwa nga mulimu enkola ey'obuntu kubanga abantu bano bangi gye bava waliyo ensonga ezibajjeeyo. Era ebbaluwa eyo Vatican yagiteeka mu lwatu. Ebimu ku bigambo ebyali mu bigambo bwe biti nti the act of deporting people who in many cases have left their own land for reasons of extreme poverty, insecurity, exploitation, persecution, or serious deterioration of the environment damages the dignity of many men and women and of entire families and places them
in a state of particular vulnerability and defenselessness. Kwanga nti kyabulabe nnyo okuyiganya abantu naye nga b'oyiganya gye bava abamu ekibajjeeyo bwavu. Bantu baffe bangi bava wano ogenda e Bulaaya ng'ekibatuta okuba ekyeyo nga wano biganyi. Waliwo olya nti amapeesa anganyize naye gaganya okugatta e Uganda nga amapeesa gonna olya anganyize n'agamalayo nga gaganya naga kangendeko e Bungereza kangendeko e Germany kangendeko mu America. Kati papa kyayogerako nti abamu kifumba mutuku gye bava. Kakati gwe batuuka wano ate naawe nobaga nti mbagobi ogenda kutula families kyekiri kyayogeddeko kubanga oli kazi bw'ava wano agenda e Bulaaya ngeri abantu 20 bayimiriddewo ku ye kati omutadde ku nnyonyi omuziza ng'omusibye n'empingu nga bwe tulabye Trump bw'abakola. Ye yekka si gw'osaanyizaawo naye olina bw'ogenda okusuza enjala waliyo abatagenda kuddamu kusoma olw'ekikolwa kyo. Kakati nayogera ku bwavu nti mawanga eyo bwe bajjeeyo abalala embeera y'ebyokwerinda bali mu dduka tebasobola kwebakako tulo ne tubawoomera kati bazze wano batwebake ate nawo mubagoba. Okukozesebwa kyayita exploitation. Abantu obamu bakozesebwa tebasasulwa n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo then n'okuyigganyizibwa okutyoboola obutonde bw'ensi kubanga ate nako kuvaako ebirala biyitirivu. Naga nti kasita ogoba abantu abafaanana bwe batyo ogenda kuleetawo okubonaabona kungi era naawe Trump teyamwanukula. Kakati paapa ng'amaze okufa ensi yabadde erinza okulaba Trump agenda kwanukula atya naye yeefuze era yagambye bw'ati nti rest in peace Pope Francis, may God bless him and all who loved him. Tiwumula mirembe Papa Francis era Katonda akubeere n'abo bonna ababadde bakwagala. Njukira yagenza okufanga omumyuka we yakavaayo ye mukungu eyasembyeyo okusisinkana Jet Defense ye mukungu eyasembyeyo okusisinkana Papa ku Easter nkeera ku Barasa n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Jet Defense yafuuka mu Katoliki mu 2019 so mupya nnyo mu nzikiriza eno naye ate ekyewuunyisa nti agigobera nnyo n'okusinga Biden gwe yagisangamu. So yabaddeyo Trump era ne bwe badde tebanalangirira na lunaku lwa kuziika yakakasirizaawo nti agenda kwetaba mu kuziika kuno ng'era ayita ku kibanja kye. So Trump y'omu ku bakulembeze ababadde mu kugugulana ne Papa naye era ekyo tekirobedde Papa kusigala ng'amwatulira. Abakulembeze abalala ababadde mu kuwanyisiganya ebisongovu ne Papa be bakulembeze b'ensi ye gy'avaamu eya Argentina era mpuliriza tekisaanye kwewuunyisa lwaki bukyajja ku bwa Papa 2013 bwe yava mu Argentina abadde taddangayo. Ekyo kyewuunyisa kubanga twandowozezza nti abantu bandibadde beenyumiriza munnyo nti Papa avudde mu nsi yaffe kubanga tubadde bimu ku bibuuzo batuyabuuza tubifunayo ku Papa ava mu Afrika. Kakati mu Argentina ate bibadde birala yalondebwa 2013 atambudde amawanga 45 tagenzeeko mu ggwanga lya Argentina. Ebyobufuzi byayo bibadde bizibu kubanga emabega eri Argentina yali yefugiddwa ba leftist presidents bangi. Kati mu bukulembeze bwa Papa ono nejjefuna ba center rightists ne ba rightists. Kati abo ebirowoozo byabwe by'obufuzi tebisobola kukwatagana naso birowoozo bya Papa nga bwe tubadde tubimanyi ebirimu okulwanirira obutonde bw'ensi. Ba rightists ebyo tebabyaga bo bagamba climate change kirimbo hoax tekiriyo ffe mutuleke tusaanye obutonde bw'ensi tukulaakulane. Kakati era abakulembeze basinze okugulana nabo okuva mu Argentina be bano Mauricio Macri yafuga Argentina wakati wa 2015 ne 2019 okusoomoozebwa oba okusuka omugwa okusooka kwali ku nkola ze ez'ebyenfuna. Jukira bano basita kange ba rights basita kange basoosowaza nnyo abagagga emisolo ne bagikendeeza ku banene ate abatolo ne bagibongera kuba filosofe yaabwe eri nti abanene bajja kutondawo emirimu bano bafune gye bakola. Kati Papa n'avumirira nnyo enkola eyo ngaga nti eyongedde okuteeka abawejjere mu mbeera embi mu ggwanga eri Argentina era ne babeera mu kugugulana. Naye Mauricio Macri yeewala
okwogerera papa amafuukule nga ye kyakola agenda maaso nanteekateekaze tamunyega butereevu naye nga papa amusojja ku luwonzi aga nti eyo enkola sikkaanya nayo. Kakati mu Gwokubiri 2016 Makuri n'abiteekamu nga adda okugenda okusisinkana papa ono e Vatican. Bwe bafulumya ebifaananyi papa mu kifaananyi alabwa nga atali musanyufu nga abakulembeze abalala bwalabika nga abasisinkanye. Kati mu Argentina ebifaananyi bino ne bitambuzibwa ku mutimbagano nti Makuri Mauricio agenza okugulawo enkolagano naye papa alabika akiganye olabira na ku kifaananyi abantu ekifaananyi ne bakyogeza. Kati ekyayongera okuleetawo omuwaatwa Vatican teyalambulira ku kifaananyi ekyo n'amakago wa president mu Argentina tegeeteka mu mbeera yakulambulula kifaananyi ekyo. Kati abantu ne basigaza endowooza zaabwe ku kyabaddewo nga basisinkanye. Jjukira mu lwatu papa abadde akolokota gavumenti ya Mauricio Macri kubanga Mauricio Macri centralist tali nnyo kubwa nalukala naye era poliisi ezizo oba ozitegeera nti era zijja kusoosowaza abanene. Mu mwaka ogwo gwennyini mu mwezi ogw'omukaaga Macri n'akwata ssente $1.5 $1,500 mu dola za America n'aziwa ekibiina kye bayita Scholas Ochurentis. Ekibiina ekyo papa ono yakitandika nga Ssaabasumba era kalidinaali Buenos Aires mu ggwanga lya Argentina. Jjukira eno gy'ava yali kalidinaali waava butereevu nga Ssaabasumba okujja okufuuka papa. Kati yatandikawo ekibiina ekyo kiyamba abatalina mwasiriza okubaweerera n'okufuna sikaala mu masomero. Kakati ono ng'amaze okukyalira papa akomawo mu gw'omukaaga agampaddeyo ssente okulabirira emirimu. 88.8 CBS